Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza. Olwaleero zibadde ng'ennaku z'omwezi 15 April 2026. Lwe lunaku olwabadde mulindwa olwabadde olulagaane wakati wa parties ebbiri wakati w'abayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo okusayininga agreement ebadde gena maaso n'okubanga eyogerwako. Agreement eyo tugirangiridde ebbanga ddene oluvannyuma olw'amagye ga DRC agamanyikiddwa nga aga FARDC ogenda maaso n'okufugaza abayeekera ne bakuba bubi nnyo ddala, era ne wabeerawo okubanga bakolinga for peace talks. Abayeekera bennyini be baasaba wabeerewo peace talks okusinziira ku kibali bagenda maaso n'okubakola, kubanga balaba nga tebagenda kumalako na bukambwe bwa FARDC bwe yali eyolesezza ebiseera ebyo. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza, gwatannatweyunga kukirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Akatambi ako tutandise nako kakulaga abamu ku bakulembeze mu FARDC saako n'omukulembeze wa DRC n'abayeekera ba M23 nga bava mu lukiiko olumanyikiddwa okubanga luteeseganya emirembe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kugambye gwagala otweyungako okirira wansi waliwo ekigambo subscribe n'okikonako n'obanga osobola bulungi nnyo otwegattako ali eyo ampuliriza. Kakati kigambibwa nti nno entuula zino oba meeting eno yabadde erina kubanga etuuzibwa. Olutuula luno lwabadde lulina kubeera mu kibuga Doha mu Qatar, ng'era ennaku zino summit zonna ezibadde zigenda mu maaso n'okubanga zituuzibwa, enteeseganya zonna zibadde ziyimirirawo, era nga mediator abadde Qatar yabadde agenda ku maaso n'okumediatinga entuula zino. Ne ku luno omulundi guno gokka olw'okubanga olutalo olugenda mu maaso mu Middle East basazewo entuula zino zibeere mu Europe, era ne bazoolekeza mu Switzerland gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno baali basuubira okuexpandinga joint verification mechanism mu meeting eno mu parties zino zonna ogenda mu maaso n'okukola organization okusobola okulaba nga bakomekereza olutalo luno olugenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati nga nnaku z'omwezi 15 lubadde lunaku lwa leero, information efulumye nti nno gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo DRC saako ne AFC abayeekera ba M23 coalitions leero basayininze technical agreement eya peace talk mu ggwanga erya Switzerland. Kakati olutuula luno newankubadde lutudde naye okusinziira ku information efulumye bagambe lubaddemu joint verifications mechanism, era parties zikonfaminze kye bayita operationalization of a mechanism to monitor and to verify ceasefire compliance. Nti bano bonna parties zino ebbiri zirina okumonitaringa okwekkaanya n'okussa mu nkola ceasefire okusinziira mu agreement, era mu conflicts protocols nazo bazitaddewo, era bagambye the talks addressed a roadmap for peace building on a previous framework like Doha coalition. Nga basinzira ku byali mu kibuga Doha bataddewo protocols, mu kwogera kuno bataddewo roadmap gye bagenda okubanga bazimbirako eddembe okubanga liddizibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati tumaze okwadressinga ensonga zino, kati njagala tugende ku mulamwa ogwatuleesezza. Jjukira nti nno bangi baadde tebaagala peace talks zino zibeerewo, era baali basuubira nti engeri gye kali nti nno mu Middle East waliyo olutalo tewajja kubeerawo peace talks nate, era Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni kino baadde basinga okyeyagaliramu, nga abayeekera bano aba M23 abatuusi bagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli mu Democratic Republic of Congo bawambye ebitundu ebiwerako. Kigambibwa
nti bano tebali bokka wabula ade babakingibwa abayekera ba M20 babakingibwa eggwanga erya Rwanda erikulemberwamu Paul Kagame ate ku saidi endala obwama bufuluma nti ne mwami oli Kaguta Museveni muhabulwa yandibanga ensonga zino azimanyiiko era munywanyi we Paul Kagame enfunda eziwera azagenda maaso n'okubeera nga amulumika nga amusongasongamu olugalogalo. Kakati bano ababiri beba batuuse ku nzikiriziganya kitegeeza Paul Kagame ne mwami oli Kaguta Museveni kino kiyinza obutabakolera nga bo kubanga nagamba nti waliwo abantu abeetaaga olutalo luno lubeere nga lukyagenda mu maaso lubeere nga lukyanyinyitira mu Democratic Republic of Congo nga waliwo abalufunamu. Jjukira mu nsi zino ezirimu ebyobugagga buli wabeerayo entalo waliwo ababifunamu. Waliwo abalaba opportunity mu buzibu kakati abamu opportunity yaabwe bagira bamaze kuteekawo olutalo singa olutalo luba lugenda mu maaso waliwo abagaggawala. Amawanga gakibala nnyo agamu gabeera gatunuulidde ku bitundu ebyokulwanyisa nti ebyokulwanyisa byabwe bijja kutambula so ne kibeerera kizibu olutalo okugenda okubanga lukomekkerezebwa mu budde naye lubeera ne specific period of time nti ebyokulwanyisa oba ekyo kye baaluubirirwa okujjawo singa kiggwawo tugeze byakulwanyisa tugeze n'essente ze baaba luddujjamu ne zivaayo awo otandika okulaba ku talks ku peaceful talks ne ku ceasefire nga olutalo olugenda mu maaso n'okuba nga lukomekkerezebwa naye wabeerawo terms and condition ate ez'amaanyi saako n'okuba sekiwalinga. Kakati okusinziira ku peace talks ezigenze mu maaso mu kibuga mu ggwanga erya Switzerland abayekera ba M23 saako ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo basayininze agreement ekonfamingiddwa era nga bagiste joint body n'omulamwa ogumanyikiddwa kitwandiyise joint body joint omulamwa gw'enteeseganya eno gwe bayise expanded joint verification mechanism expanded joint verification mechanism nga bagamba nti kaakati ejja kubanga eteekebwa mu nkola n'okumonitayizinga n'okuteekawo embeera y'okusiizinga fire mu coalitions zino. Eyo y'emu ku joint body egenze maaso n'okuteeseganywako mu Switzerland. Nkugambye ensonga lwaki enteeseganya zino tezibadde mu kibuga Doha olw'olutalo olugenda mu maaso mu Middle East batidde ne bagamba why abasajja bayinza okubakuba ekizuuka ne beekwasa nti no twabaleese mu kufa. Jjukira enfunda nnyingi abayekera wano badde beepena entuula zino meetings peace talks zibadde bategeka babadde tebajjaayo nga bagamba nti no muyina akakodyo oba muli mu kkobaane lyakwagala tukwata. Jjukira nti ensobi yabeerangawo yiino. DRC government yagenda nga maaso n'okutegeka summits oba peace talks ng'ate we maze oditegeeza ng'emabega yavuddeyo n'erangirira nti anaakwata ku bakulembeze b'abayekera ba M23 ekiraba ajja kukwasaako mikono ebiri. Kati n'abeera nte nga abaagala mu meeting kati nga waliwo contradiction ensobi eyo yaliwo kati nga n'abayekera bagamba tetugenda kujjayo tebabagamba nti tugenda kujja wabula mu lunaku olutuuka ennaku z'omwezi endagaano ez'okujja mu meeting tebalabikako ate nga baba babasuubira era ne bawaayo complaints zaabwe nti mwatusuubiza otukwata katumanyi ki oba kakodyo katukwatirako. Enteeseganya ne zigwa butaka okumala ebbanga kuva eri gye baasookera ddala okutuuza enkungaano zino samiti eyasooka yali luddawa mu Dar-es-Salaam yali mu Dar-es-Salaam. Kakati nno okusinziira ku munnamawulire Stephen Wembi owa M23 coalition saako ne gavumenti ya DRC batuuse ku nzikiriziganya oluvannyuma lw'ennaku eziweddeko ze bamazeeko nga bagenda mu maaso n'okunegotiatinga nga bateeseganya mu Switzerland ka kino tukikole tutya kino tukikole bwe tuti katuzeeko ki abayeekera bano abakulembeze saako ne gavumenti ya DRC eya Felix Tshisekedi. Kakati basitandise na kusayininga kibayise MAU n'abayeekera ba M23 MOU MAU
era ng'abayeekera bano aba M23 beexpandinze verification mechanism nga bagenda maaso n'okuoperatinga eri international conferences ku Great Lake regions. Era kino bakikoze automatically lwa nsonga bakiyise batya kino, nsonga ya expanded joint verification mechanism kibayise EJVM plus. Era banootinze nga bagamba abayeekera ba M23 bajja ku deployinga ba officers nga part ya ceasefire verification ey'okumonitalinga oba okumonitalinga okwekkaanya ensonga zonna ku luuyi zonna. Era EJVM board ejja kubanga ekolera wamu ne MONUSCO okuteekateeka n'okusapootinga eddembe saako ne security mu areas ezimu, muno nga mwe muli ekibuga ekya Uvira gye buvuddeko emabega ekyali kitwaliddwa abayeekera ba M23 oluvannyuma lw'okuba nga bakiwamba ne bakisalako ebbanga eddene, n'oluvannyuma ne bawithdrawinga oluvannyuma lw'eggwanga erya United States of America okuvayo ne libasaba bawithdrawinge okuva mu kibuga ekyo ekya Uvira. Era abayeekera bano twabalabako nga bakola rotations ekyaviirako okubanga eggwanga erya DRC ligamba nti abayeekera bano balabiddwako nga bagenda mu maaso n'okwambuka enkambi ze baali bagenze mu maaso n'okuwamba. Nga tebanaba kubanga bawithdrawinga mu Uvira, abayeekera ba M23 baali basabye nti ekibuga kijja kuba kikontrolingibwa by neutral forces. Bwe bagera neutral forces kitegeeza forces ezitalina side. Baali baagala nti singa bambuka ekibuga kino ekya Uvira, ekibuga kino kibeere nga kikontrolingibwa saamagye g'eggwanga erya DRC. Nedda, wabula neutral forces ezitalina side, nga teziri ku side ya M23, teziri ku side ya eggwanga erya DRC. Newankubadde bwe baamala okuwithdrawinga, ekibuga kino kyalangirirwa nti kyatwalibwa n'akagurupu k'abayeekera n'akagurupu k'amagye akamanyikiddwa nga aka FARDC akalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo. Omwo mwe muli abawazalendo saako ne ba FDLR. Kitegeeza baali bavudde ku ndagaano abayeekera gye baalagaana oba gye baali basabye. Kitegeeza request yaabwe teyateekebwa mu nkola. Era agreement esayiningiddwa ku talks zino ezigenze maaso mu Switzerland. Era kigambibwa nti basinzidde ku ebyo ebyagenda mu maaso mu Doha okuteesa enteeseganya ezagenda mu maaso ezitaateekebwa mu nkola, era ze basinziddeko okubanga bagenda mu maaso n'enteeseganya zino buli kintu kisobole okuba nga kigenda mu nkola nga kiteekebwa mu nkola. Nejjukira nga wenkugambye, Amerika nga yo yasaba wabeerewo okwogerezeganya okuteesa abayeekera bano bafulume ekibuga kino ekya Uvira. Abayeekera ne bagamba kale tetuganye, tujja kikola era tujja kituukiriza. Naye ensonga emu gye twagala bweti ekolebwe, mutuyambe ekibuga kino ekiba tukivuddemu kikontrolingibwe amagye nga gali neutral, nga tegalina side, nga tegaliko kyekubiira. Ne bagamba ye, era kino baakikkiriza nga baagala abayeekera bano bafulume ekibuga kino. N'oluvannyuma twalabanga ate ekibuga kye bafulumye kigenda maaso n'okuwambibwa amagye ga FARDC agakulibwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati golowooza webanga endagaano eyasooka yamenyebwa, olowooza endagaano gye bakoze yegenda okuwangaala. Nga bwe twagambye, ebiseera ebisinga obuyeekera bonna butera okusaba ceasefire oba peace talks okusobola okwegulira obudde. Bwe balaba nga babafunzizza nnyo, basooka ne bagala ne beeseetinga kwe kugula obudde ogenda mu peace talks. Jjukira during peace talks zino buli omu wabeerawo ceasefire ku sayidi zombi, wabeerawo akalembekkereza, teyakkirizibwa kulumba sayidi ya munne. Newankubadde DRC badde gy'ekikola nga nabyo ekakozesanga kakodyo ng'egenda mu maaso n'okubateekamu drones ne zibasabula. Kakati ze zisinze nnyo okubanafuya ne bagamba mumanyi
twetaaga ku ceasefire. Naye ceasefire eno abayeekera be bagisabye nga bamanyi egenda kutujjira mu kibuga Doha, wabula olw'olutalo yagenda mu Switzerland. Kakati gye buvuddeko emabega abaddewo enkaayana wakati w'eggwanga erya DRC n'abayeekera bano aba M23 mu kuteeseganya wano ng'abayeekera basabye peace talks zibeerewo. Kyokka ye DRC ng'agamba nti ffe tetulina DRC yagaana okubakolera okubaliniwalingira paasipooti zaabwe okusobola okukiika mu Europe. Kati simanyi oba baakikoze batya oba Felix Tshisekedi yamaze n'akkiriza kyesimanyi. Ndowooza z'ensonga zibabadde bagenda oteeseganyaako wano. Kubanga tulaba Felix Tshisekedi ng'afuluma mu miitingi saako ne Ssaabayeekera Bisimwa naye yabaddeko. Ye omwami ow'ekirevu ekyo ekya Gure ye omukulembeze w'abayeekera. Kati ali mu kisaati ekya bbulu. Ali mu kisaati ekya bbulu oyo gwe mulabyeko ye mukulembeze Felix Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo. Kasimanyi oba baatuuse ku nzikiriziganya ne bagenda mu maaso ne bagamba ffe abasinga okwagala eddembe era bannansi bange njagala nnyo baddizibwa eddembe saako n'abannansi b'eggwanga erya DRC abawaŋŋanguka gye buvuddeko bakomewo mu nsi yaabwe batereere ntende. DRC naye eyagala okulaba ng'erimako ku bibala bakungule babikoole babyavesting nga bali mu kifo kimu nga tebali mu ntalo. Naye maama olw'ebyobugagga Mukama takuwa byonna, yabawa ebyobugagga n'atabawa mwaganya gulima. Eri ebyobulimi bibasumbira ddala emmere kye kisinga obuzibu eri mu Democratic Republic of Congo. Kakati ndowooza achievements zino Felix Tshisekedi zaatuuseko zijja muyambako nnyo okulaba ng'asigala mu ntebe ya DRC. Era n'olutalo lulaga achievements zaatuuseeko kubanga gye buvuddeko azaakola bu strategic move. Azaakibala lwaki afunziza nnyo abayeekera buno. Yasooka n'agenda mu maaso n'asaba drones n'atagetinga abakulembeze abayeekera amaka gaabwe n'agenda mu maaso ng'abakuba. Tiyakoma okwo n'agenda mu maaso ng'atagetinga mineral sites zaabwe zonna n'agenda mu maaso ng'azikuba. Ezo ne ziba nafuya. Jjukira nti no mineral sites zino n'agamba zibayambako nnyo kuba facilitatinga. Oyinza okwebuuza abayeekera bano amaanyi bagajjawa, ssente zigula ez'ebyokulwanyisa bazijjawa? Bakukusa ebyobugagga mu Rwanda, mu Uganda. Ne babitunda ne basobola okufuna ebyokulwanyisa mundu kwe kubeerawo kwabwe. Kakati Felix Tshisekedi yagamba wekiba nga kino kye kibawaga n'agenda mu maaso n'akuba enfo zaabwe zibeekwesemu. Tebeekweka mu nfu awatali bya bugagga nedda, abo tebakibala. Kiwala ne Paul Kagame alemerako agamba alina okusisira mu DRC alwanyisa Abahutu abagenda mu maaso n'okwagala okukomyawo Rwanda genocide mu ggwanga lye. Naye bya bugagga bye bimutta. Olowooza lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni buli lukyasayininga endagaano Felix Tshisekedi mbu ayingire mu DRC asobole okukuba abayeekera ba ADF ng'agamba bagenda mu maaso n'okutega bbomu mu ggwanga lye? Buli mwaka ogubawo kati wajja yitawo emyaka ng'ebiri owulire nga waliwo bbomu ebaluse mu bitundu bya Uganda. Ezo zibayita fabricated bombs ezigenda mu maaso n'okukolebwa ebitongole ekuumaddembe security agency wano mu Uganda nga bagezaako siga ekifaananyi nti abayeekera bakoze eki, bazzeemu okulumba mu ggwanga erya Uganda. Kakati Felix Tshisekedi eyo nakakodi azaakakozesa nnyo kamuyambyeko. Akodi akalala ke yakozesezza yalangiridde nti teri kuddamu kukozesa ddoola, currency ya ddoola mu ggwanga Uganda. Agenda kukomyawo currency eri yali eyagwa local currency gye bayita franco. Lwansonga agamba abayeekera bano badde bakoleramu nnyo money laundering mu US dollar. Jjukira buli wamu ekolawo, buli wamu etunda. Kakibadde kibabeerera kizibu nnyo mu DRC nga kasente bakafuna. Kakati we babanga currency eno baziggyemu mu saturation ya DRC kitegeeza abayeekera ke kaseera badde balina okuba nga basizinga fire era bayite ne peace talks olw'ensonga nti omusajja badde abafunziza kyo tukkirize oba tugaane. Omusajja badde abatiisizza. Enfunda nnyingi bazze nkugambye bazze bakola meeting. Tolabangako bayeekera bano nga basanyufu nga bakola meeting. Leero ogenda boota buliro. Move quickly, quickly. Jump, quickly.
Awo nno kubaddeko Ssaabayeekera eyali spokesperson eyattibwa mu ntandikwa y'omwaka guno, eyattibwa Willy Ngoma eyali omwogezi era yayatiikirira nnyo mu kwolesa obukambwe nga mu mwaka gwa 2025 nga gwakatandika nga bakasiizinga ekibuga Goma nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baswaggudde be bayita ba white mercenaries nga bagezaako bagamba nti munnange eno M23 gye musaagirako nti babasudde mu girwanyise bino biralamukko kubanga ffe tulwanira bulamu bwaffe mwate mulwanirira lwa ssente. Era n'abagamba temujokinga na ba M23 naye kati naye ajogingira mu ttaka w'enjogerera kati. Embeera tugambe nti mu ggwanga erya DRC egenda eboneka bagenda balaba ku musana, tusuubire ebirungi okuva mu peace talks zino zetulabye mu Switzerland. Olowooza abayeekera bano banaafaayo okutwala obuvunaanyizibwa okuteeka ekiragiro mu nkola ekya ceasefire ku boodi eno ekoleddwa? Olowooza DRC eneddamu okuba ng'etebenkera mirembe? Jjukira nkugambye naggambye decades of decades eggwanga lino erya DRC teriggwangamu ntalo. Entalo zize zibeerawo, abayeekera bazze beetondawo, bwe Islamic States obw'enjawulo buzze bwetondawo nga bagenda mu maaso n'okukekesa emmundu, nga bagenda mu maaso n'okkuba emmundu enfunda eziwerako. DRC emyaka giwerako nga tefuna mirembe, buli kadde nga bali mu dduka. Olowooza ku mulundi guno ketulabye enteeseganya zino kinaabeera kitya? Kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali. Mu peaceful talks zino Paul Kagame talabiddwako, kyokka nga kigambibwa y'omu ku babaaki nga bayeekera ba M23. Buli wolaba miitingi y'abayeekera ba M23 nga Paul Kagame talinayo mukiise, manya biralamukko olw'ensonga nti olutalo luba lukyagenda mu maaso, kubanga kyonna kye bateeseganya okukola Paul Kagame tayinza kikkiriza, kubanga obulamu bwe bwonna yayagala kusiisiira mu Democratic Republic of Congo kubanga mulimu ebyobugagga bye. Lwaki kino nkigamba? Ebigendererwa bya Paul Kagame ya oninga ggwanga. Jjukira abayeekera bo balina Jessica militant groups akagenda mu maaso n'okubanga kasiizinga ku byobugagga nga n'ekigendererwa kyabwe tekinnategeerekeka. Naye kati ye Paul Kagame alina obuvunaanyizibwa obw'okwenywereza mu ntebe y'obukulembeze, era ng'agamba sayidi eno eya DRC ejja muyambako okwenyerezaayo, newankubadde ye agamba agenda mu maaso nakuteekawo security measures eri abayeekera abahutu abaagala okukomyawo Rwanda genocide yaliwo mu 1994. Ate n'ekyongera omweraliikiriza agamba nti ceasefire zino ezigenda mu maaso ne peaceful talks zo zigenda mu maaso siganye, naye olutalo luno olukomekkereza twandiraba ate obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda olw'ensonga nti nno mutabani wa Habyarimana yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda eyafa mu 1994 yattibwa mu Nnyonyi ng'alimu n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi, era nga kigambibwa nti yattibwa Paul Kagame ng'akyakulira akabinja k'abayeekera. Naye agamba akomawo mu ggwanga erya Rwanda yeddiza entebe ya kitaawe. Ngolowooza bigenda kubeera bitya? Ngolowooza Paul Kagame anaawo omwaganya abayeekera bano okwabulira Democratic Republic of Congo aba M23, ate ng'ebadde mpaji nnene ku sayidi ye omukolera ebyo by'abadde ayagala.
ekyo saanidde okirowoozeeko. yo why ngolowooza lwaki mu Northern Kivu, Ituri, Bunya tebayita bayeekera bana ba ADF abamaze emyaka n'emyaka nga batigomya ensi bbiri, Uganda ne Rwanda, okugenda mu peace talks? Lwansonga abayeekera bano tebaliiyo. Abayeekera bano babeetwa bonnini, abayeekera abalwanyisa abayeekera bano be batondawo obuyeekera obwo, kubanga siwuliranko nga basabye ceasefire oba peace talk. Akabinja k'abayeekera kokka akaalabibwako, yes, akabinja k'abayeekera kokka akaalabwako nga kagenda mu maaso n'okuba nga gasaba peace talks, era kajjaano mu Uganda ke ka Kodeko, era ko ne kalangirira nti ekibadde kikalwanya nga baagala amagye g'eggwanga erya Uganda gaabulire DRC, nga kigambibwa mbu bano kirabika be bagenda mu maaso n'okutta bannansi ba DRC saako n'okubba ebyobugagga nga babakooye mu ggwanga lyabwe. So bwe bagenda mu maaso n'okuteeseganya n'amagye ga UPDF, Muhoozi Kainerugaba yalimu olukiiko olwo ndujjukira bulungi nga tubaweereza mu mwaka guli ogwaggwa Nkiwa. Era abayeekera bano akaguruupu kano kakomekkerezebwa, era kigambibwa nti beegatta ku magye ga UPDF, abamu ne babagatta ku magye ga FADC agalwanira ku saidi ya Democratic Republic of Congo ogenda mu maaso n'okulwanyisa obuyeekera. Era abo abaganye wandibuuza nti babakolera ki? Abayeekera abagaana babatwala nga ba prisoners of war. Singa bu militant groups buno bukwatibwa obw'abayeekera, abamu be bakutte ne bagaana okukyuka babatwala nga ba prisoners of war. Ate tebasooka beesigirawo, kizibu nnyo okwesiga omuyeekera kubanga tomanyi tensioni ze zibeera zitya. Oli ku Yugi Update Civic osinzire okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Bw'ayagala otweyungako nagambye nti wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako, wabula nagambye gwe ayaka subscribe nga wansi waliwo ekide ekyo kikoneko kijja kuyamba okuleetera notification message. Nabagambye mwabagala okukola advertisement, musobola okujja ku WhatsApp namba yaffe eri awo ku mukutu gwaffe awo, ogenda ku YouTube ojja kulaba enamba y'essimu, ojja ku WhatsApp. Naawe ayagala okulangira mu comment section, nabagambye omukutu gwammwe channel yammwe mwe mugikuziza, osobola okujja n'osobola okulanga naawe bizinesi yo n'ogikuba abantu. Nga bulijjo nga weeri enkola yaffe ey'okujjako mu comment section okulaba baani abataddeyo obubaka, baani abateesezza. Kuliko Nandine erinnya liganye, Nandine Dusabe, obubaka obulabiddwa. Muwanguzi Godfrey ogambye, how long does it take to train a national force to protect its asset and nationals? How long will the UPDF stay in Somalia? Kitwala kyenkana ki okubanga bannansi mu batraininga ab'amagye okusobola okukuuma eggwanga lyabwe, ate olowooza UPDF enaamala mu Somalia banga ki? Ye ate ekyo kyogereko. Myaka n'emyaka tuze tukula tulya Somalia eri mu ggwanga UPDF eri mu ggwanga erya Somalia, bagenda maaso n'okutebenkeza emirembe. Diwe kinaakomekkerezebwa. Ndowooza ke kaseera okubanga eggwanga erya Somalia nalyo litraininga amagye gaalyo basobole okuba nga beekuma ku bukodyo bwe bayigidde ku ba UPDF, bagende maaso n'obufunako. Era kyekimu n'eggwanga erya DRC nayo twandigambye nti by the way okutraininga kikwetagisa myezi nga 6-3 okutraininga amagye ne gaba nga gasobola ogenda ku front line ne gakuba emmundu. Nze ngamba olw'okubanga amagye ga DRC gabadde manafu nnyo go kituufu olw'ensonga gabadde mu ntalo, tebabaganya ku traininga abayeekera, tebabaganya kuba bakimanyi singa abatraininga ne babeera well equipped with skills, obuyeekera bujja kubanga bukajjuutuka. So kino kibadde tekiganyulwawo. Webale oteeseza bulungi Muwanguzi Godfrey. Kagoya Nakayima naawe obubakawo tubulabye, wankubadde tebutegeerekeka.
muteese ebyamakulu. Waliwo Teddy naawe obubaka bwe tubulabye. Naalongo Aisha Nabbanja, komenti yo erabiddwako. Olw'obudde munzikirize nkomaawo naye nga mbakulisizaayo obwakedde. Mwasuze muti eyo kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Gwe ky'oba okola sharinga, likinga, tambuza vidiyo. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.